kanyumiro kaffe kana kaba tutumufu njaka sokote tunulire Embaga enabayo ya Rema kuba oli mukwano gwa Rema oli mukwano gwa Hamza oli mukwano gwa Kenzo Embaga enabayo muntabudde abamidi kati bane banyobuza nange Eve Mbaga yenebayo iyo watugambye to omwami toyagala abere matala kati kiba kitegeeza tetwagala na kumanya Mbaga tayagala kujja matala ajja kujja mbudde obutuufu nti mubalage naye ekyo ky'Embaga enebayo mbadde njagala omunye ku mukyala Rema Namakula omubuuze nti Embaga enebayo ne gwatusunirako ag'omunda nvaako nzaga basunirako nze gwoli personal friend person ndeka nze soogera ku bantu soogera ku bantu era sibyagala obeera ku personal life enseko entertainment eno biki ebisinga okukunyumira mu entertainment music drama n'ebisigala biki ebisinga okukunyumira ebisinga okunyumira mpulira bulungi nnyo nga ndi ne ba artist bannange kyova olabeera ebintu ebisinga aba artist bwe babeera mbeerawo nze nkyagala nga nze Eva nkiwuliramu emirembe nti sisosola nti njagala ono artist njagala bonna mbaagala bwekiri olwakuba nina abamu besinga obeera nabo tibembeerako nnyo nabo oba so close nabo oba almost of your time ng'oli nabo yes naye nga ba artist bonna mbaagala mu industry nze mpulira bulungi nnyo nga bali okay nga tebalina bayimbi ki abataano bosinga okwagala tombadde batono olowooza njagala nkulu bataano abalala ojja tubamanyi mikwano gyo naye abataano ogamba nti bano at least your friends but bosinga okwagala bakukolera oyinza otuwayo abakyala bataano kale kanjawulemu n'abaami bataano okigonzaamu kale ongondereza kakatini kubayimbi nabangi tutandike n'abakyala n'abaami bakyala Juliana Kanyomozi oyo omu Manango oyo ne omwogerako njiiko olutiko olaba I love you Juliana omuyimbi omulala Rema Namakula oyo ye mwe mutu mutambula bwotyo bwayina ebyama bya Rema Manango omwana yanyimbira omwana yayina eddoboozi gwayina ebyama bya Rema akana kayimba nga bamalayika anti nera gwayina ebyama bya Rema akakana katonda yakawa obulungi nakawa okuyimba nakawa favor kali blessed Evelyn okimanyi ke gwayina ebyama bya Rema omuyimbi omulala owokusatu omukyala Cindy King herself oyo the baddest girl tikyoyagala ku Cindy ennyo her character okay yes owokusatu owokuna kuba wali twade ne Juliana Rema Cindy owokuna omukyala Lilian Mbabazi simubi mukyala ali okay oyo mukyala wakabi ayimba oyo so mwagala ko have vocabulity ne talent yes ne characters zensagala asembayo okutano asembayo lwaki ompadde batano ngamukwate abakyala nkwadde batano n'abaami batano nze nina bangi omukyala Irene Namatovu oyo mami Irene Namatovu oyo mu baami kiri kitya tutandike ku baami naye kati Irene oleseeyo ba Karen Nantongo oleseeyo ba Maureen oleseeyo ba Kusaasira abo mbakyala neera obawadde kulayina apo kwe bali bangi mukwano bangi nnyo bange bakyala banyimbireyo ku baami tulondeyo bameka tuweeyo nabo bataano tuyite mbwe tuba tusobola abaami abasinga okunyimbira aboyagala kwenga omuntu oba abasinga okuyimbira basically boyagala nabo abasinga okuyimbira mwami Bobi Wine Kyagula oyo ye namba emu lwakuba simanyi lwaki abantu bamukusibangako okuba nti omuganza akuganza oba akwagala oba lwakuba balaba nti yasiba empete temumpemula nammwe anti ngamba abantu beti bamukusibyeko mwami Kyagula nye anyimbira bulungi nnyo njagala nnyo ne characters then oleete ne buno butabani bwange buno obusatu bitusi nabo bunyimbira bulungi like n'embeera zaabwo nzaagala oleete omwami Eddie Kenzo oleete omwami Eddie Kenzo ye mulamu waffe batu baki byonna muganda wange byonna then omwami Peter Miles nga mujjukidde waddi oyo Peter Kanyike so njagala tutunulire Eve baweddeyo abo bana nkuwadde bana tuweeyo kale omulala omu bana ng'onaawalana tuweeyo omulala omukale omwami omulala nyimbira ngenda mumwogera naye abantu bagenda kwewuunya naye nze siriiko ebyo oba biki omwami Bebe Cool big size akolera anyimbira bulungi story ki mu mawulire ge wali owulire ku mpapula ne TV ne radio yali ekonyezeza
nga nnyingi ezo story mpaayo nga ttaano ezaali zikunyizizza gesogamba nti zino babiwandiika mu butuufu nempulira nga nange wentudde ewaka repetition family n'emikwano story ezaali zikunyizizza nga bakuwandiseeko ebyange ebibyo n'abalala nga mikwano gyo ebyange bye banteekako pastor bugembe by the way nerabidde pastor bugembe naye muyimbi wange pastor bugembe muyimbi wange ate kyali wange ate muganda wange so story ki ezaali zikunyizizza ettaano tutambulidde mu bintu bitaano awo gye bansibakoko pastor bugembe naye nga tebyali bituufu nera si bituufu eyokubiri n'endala gye banteekako nti zaayonoonye amaka ga edikenso mukyala Rema Namakula by the way ye story ekyasinza okunnuma ekyasinza okunyiiza eyo gamba nti gwayonoonya amaka ga edikenso ne Rema kyanyiiza bambi olowooza lwaki baali balaba ng'otambulira nnyo ku lusegere lwa bonna oba people babeerayo nga tebaagala muntu ali mu ssanyu nze nyiiza oba kati nalina essanyu lyange kati oli nayagala alyonoona nayagala alifunzefunze olinayo story eyokusatu kuba tukuba 5 endala eyokusatu waliwo omuntu eyakola fake account ku Facebook yagikola mu mannya gange abeera agenda mu inbox z'abantu n'abasaba nude pics ezaabwe yes n'abagamba bayingiza mu ebonize simala biki neyefuula manager ebyo nayo babiteekako ko mawulire because ndowooza abantu bacomplaininga bambi nga bisusi nga bajjako esente mu bukujjukujju yes ebyo nabyo ne binyiiza bambi si nze bizo si mpisa zange mamange yampisa bulungi ebyo sibikola story eyokuna endala story eyokuna gye bawandiikira ku mukwano gwange yali story ki Rema Namakula etya story embono beewola ssente neyakola emikolo gwali ku lusegere walaba bills ne budget kituufu kyekyakiriko tewali ababanja tewali abaliko waliwo ababanja tewali bambi nze ndaba abantu basala bigambo emmotoka zaabwe zaalabika amawulire nga zitundibwa zaalabika ne mu bondi wakirabako naye bajja kuba bulungi naye ngaemmotoka zitundibwa waziraba nga ziri mu bondi zikola ebyo olina byombuuza nze yesitegeera nze sibimanyi nabimanya in fact olaba byoli mukumaa emotoka zaabwe nga zitundibwa ziri mu bondi obiŋŋamba kati wande tobimanyi biri bye nasoma amawulire bifuna abatunze emotoka nga nabyo sibitegeera nga ndaba bipya n'ebyamabanja esitole gyogambye eyokuna ndaba bipya tobimanyi nze sibimanyi ate nga mbeerawo Uganda but simanyi gamba ate obeera nabo ye close friend eyokutaano story asinga okunyiiza bwekyobeera mu mawulire mu entertainment business eno ebyange ze binyiiza kale gye bakuwandikako bagiwandika ku mukwano gwo newataba abo bookonyeeko binyiiza kunsibasibako era like ba artist bannange olumu bamenye obiteekamu mu mawulire nebabiteekamu nebateekawo nomu ng'omuntu tomu meeting obanga nako okitegeera mugende out olanga bwe ntudde wano naawe nebatukuba ekifaananyi yes naye ne bakuleeta n'oli ne bamuleeta byebyo sofazi byebinyiiza olowooza gaapo eyo tebadde olw'okuba tebanalaba mwami mu mawulire ng'abantu abalala bakubye abaami nera ne banamulaba era nga bagadde kuwandiikako era basigalako bakuwandiikako story ki awo tuvuddewo mu story ezakuwandiikako ezakujwetekako abantu zebakukoonako biki byolaba ebirina okulongoka mu entertainment reporting oba entertainment business eno gye tulimu gye tukola nga birina okulongookamu okuba nti omulimu gwaffe gulongooka gwe bikuluma ebirina okuba nga bitereezebwa tulina okweyagala n'okweyagaliza ffe ng'aba artist ffenna mu Uganda tulina okuba nga tussa kimu ate nga tweyagaliza nti bwe mba nina ekirungi mba njagala nawe kikwagalize bwe kiri si so nti bwe mba oba nze ndi wakabi ate nze nefule nti wakabi nemekufa ku batali bakabi nze owakabi mba nina okuyamba ku batali bakabi nabo bafuke ekyo kibaba bati so mu art oba mu drama eno mu ebonesi gye tuli oba gye tukozeza wetunuulira art oba drama gwe tulemu e Uganda as compared ku drama groups ezifulumye nezitambudde ebweru golowooza art drama waffe abulamu kyokuba nga amplifyinga amakinge n'abantu standards z'ebweru kuba mutambudde ku mawanga n'ensi zitambudde ez'enjawulo ffe webons atuuka n'ab'ebweru omutindo gwe gumu ffe tuli ku mutindo ogw'ebweru mukwano kati oba gwe otuteekawo gw'amanyi ku kati ebibiina ebirala ebijja ebye Uganda okuba nti bimakinga n'ebons birina kukola bitya okukyusaamu bimakinge ku mutindo kwano kama ndeza yakwogera ku groups ndala
toyina gy'onokoddeyo Evelyn naye ogezaako okukyusa art we Uganda. Era olaba ojja kutola oyogere ku group bagamba omwana oyo saagala ntalunze n'abantu mukwano. Eve, motoka ki gyewandiyagadde okuvuga dream car yo? My dream car. Njagala Range Rover Sport. Omwami tagikuwanga? Naye nga jjajji. Omuntu alina ekirooto kyali ng'ebirooto byange nze mbituukako. Ngenda mbituukako. In fact kireka naatera bimalayo. Dream country yo? Yewe wasinga okunyumira mu New York. Yeah. Omwami akutwalayo di kufu honeymoon. After our wedding. Anti wedding totubuulire edwoddi. N'olaba wedding tuliva Namulondo bambye Mbaga. Awo ng'omanya honeymoon. So honeymoon erina kuba US. Yes, naye ate era ne waba tantute because kwe tusiiba nawe mwami Katerina tutwalayo. Ne Rema gye tusiibeyo ga. Tunywerayo kacaayi. Njagala tutunuulire kipi osinga okwagala okulya gwe ng'omuntu? Your best dish. Anti ze ndi mukyala mu Uganda njagala nnyo amatooke n'ebinyoobwa. Bakita binyoobwa. Binyeebwa. Ya amatooke n'ebinyeebwa. Ne greens. Olinayo kyombuuza nga sinabuuza kirala gwe kyewandyagadde okumbuuza mbuuzayo bibiri. Bikankubuuzeeyo. Naye munnange. Yennyabo. How do you feel? Nga gwoli ku muntu ombuuza ebintu by'omanyi naawe nga si bituufu naye gwe n'obiremerako n'obimubuuza. No, I feel fine because I'm in that position okutegerera abatulaba kuba kyebandyagadde okutegerera eri omuntu oyo kati omuntu oyo wampa sayidi ekiba kitegeeza abalaba TV n'abalaba channel eno balimativu oba kivudde mu kamwatuko. Andi owulira otya omuntu afuddeyo n'agamba wakutte omwana ate nga tewamukutte owulira otya? Ate kiba kirungi ne wabeerawo research ne clarity nti poliisi etwala obudde n'enoonyereza oba omuntu wakwatibwa ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuggyako test. Omuntu wakwatibwa waliwo test ezikolebwa nti waliwo akutte omwana either bamukutte bamusize siriimu waba afunye siriimu tunoonye pep amire pep. So kisinzira research ebaawo omuntu wakwatibwa tebiba bigambo wabaawo clear research. Kati oli mufumbo? Siri mufumbo naye nina omwana. Muwala maama omwana gwe yagala erinnya bamuyita Rolly. Olowooza Roline mulowooza because nyinza oba maze ebbanga si naye ng'omwana tebampa access nange mulaba bamuyita Myra Macklin Mastura. Bukyanga obaawo akagala abakyala bameka? Ayinza okuba ng'oyo omu yekka ayinza okuba oyo omu kuba gwe omanyi okwagala n'okwegomba kyanjawulo waliwo biyinza entunula nembeegomba. Wakawasa abaana b'abantu bameka? Asiwasangako nazafuna ozaala mu mwana mwoyo. Abaana b'abantu bameka be wakatira future? Tewali. Okyalina gyombuuza nga sinadda gyo? Nako nange gyambuuza. Nkyambukubuuzayo ebisembayo nga bibiri. Naye Mukama kitange. Kati mbuuza ekirala ebyo sibizeemu. Wali odatingako artist? Nadatingako artist but ebiseera ebyo I think we are all young. I think that was Paisdana nga tutandika nga tuli bato 5 years back. Fena twali tutandika nga akyali abavubuka mwesiba kubasita kati nkuwulira before ebiseera ebyo twali yali ku studio bagiyitanga si media kati yakwogerako nawe twali bato yali yakito tasobola byogera kyali yakito yali yakito ebiseera bya nza kwagala ebiseera ebyo ng'atandika jakana katonga yakava I think form 5 form 6 ngabera nakulabya ajja muzanyo ate ntya singa namona singa ali wali kati Eva basajja bameka bewakwatira future Eva mukwano badde nsaba byenkubuuza si byobombuuza leeta ebibuuzo ebibyo bikoze ebyo bibadde byange kati nyaga tutunuulye bameka bakakukwabula era oli mu scandals zange leeta ebibuuzo byo byobonyinyonyola Eva wenvayo nenkusaba ompelisi abagagga b'e Kampala bwandyagadde okuba nti ogenda okulya nawe ekyemisano eza kumpa baani naye nze nomune ndifane mumanyi lwaki nze abagagga b'e Kampala sibamanyi nze abagagga b'e Kampala Mbuga tomumanyi manyi Bobi Wine isha Mbuga tomumanyi naye mwami Mbuga omugagga ono Freeman Kiyimba tomumanyi simumanyi simulabanga nako Kirumira tomumanyi oyo naye namulaba wamulaba oba osiba omulaba kuba ali ku ttiimu eno ali ttiimu Rema
va mu family z'abantu va ku family y'abantu. So Eva toyina kumanyi muntu kyakola ku TV gwe yegomba gwandagamba nti if you to date naye nga tetugambe nti mwagala kuba todating abantu gwandyegombye nga musajja ku TV n'otayogera TV naye omuntu yenna naleka alina entalo zanoonyeza nvaako zendeka seegomba ba artist vaako tokkiriza waawo ate Eva. So Eva abantu bakufuna nga tudduka banga tusiibula tujja kuba tufuna more session nga ino obudde abakakibo abantu abatulaba n'aba streaming live okuva mu season abatulaba mu mbeera yonna tuba abazannyi mu abantu okuva UAE WS n'abasigadde okuba nga mu streaming live ku channel zaffe ez'enjawulo Logon TV channel yaffe esoose ne segment then ezeeko yeeno yenkola video tuba nti tuyina mwana muwala agenda one on one freestyle atonyola ku bulamu bwe ng'omuntu azaatambula so ng'omuntu bakakibo sembya abantu bakulaba bategere Eva yaani personality character yaani oba person wise gwani obubaka bw'ensembyayo nga nze mukyala Eva Namulondo mami hero manange hero mami hero mulenzi yes okay bane nkola abantu bonna nga 14 bajje balabe ebonzi tulina omuzanyo baguyita my valentine then mbakola bajje ku Africana bawagire muganda wange nga 14 Rema Namakula ogenda balancing otya eno genda bera n'eryo bereyo yonna nino bayo because your family zange nino beera ku labonitate nino beera ku Africana okay yes ngera bulijjo nga bulijjo ekikwasaganya mpolampola and n'olwaleero bajje batuwagire ebonzi with B2C ekimenti abo abavubuka be baliko naye obaagala nnyo si baagala oba boogerako nnyo balina empisa nnungi nnyo beeyisa bulungi bamama baabwe baabakuza nga balina empisa z'omu bantu okimanyi muno osanga ba artist abamu nga bakabi naye nga tebalina mpisa nga bagyewulira bwe bakiyita kubanga you feel you up you boastful nga naye tebalina mpisa naye bambi buno obwana buli down to earth buwa buli muntu ekitiibwa kubanga Eva bwandibadde tebumpa nzaani naye bumpa ekitiibwa like then nenebaza ne bafollowers bange neyanza nnyo we mutali sobola bbaawo and bebale nnyo n'omwaka oguwedde bajja bambi ne bandaba mu show yange neyanza nnyo neyanzeeke and bebale kwagala ebonzi and bebale nakwagala ba artist bonna e Uganda bebale bawagira because leero ninakola enkya olinakola naye bambi nolaba nga bafaani tebakola nga buli omu bamuwagidde bane tweyanze nnyo tweyanzeeke temujjoogo n'ekirala mwebale nnyo kwagala Namulondo bane mwandibadde mwankyawa people bafubye okwonoona erinnya lyange people boonoonya erinnya lyange naddala oyo omuntu waliwo ali ku Facebook yakola fake account nayagala yanvumya nakati waliwo era yankubidde nagamba Eva otumanyiira but siyenze bannange siyenze wali ripootinzeko ku muntu oyo nebagezako munoonyereza yes naye tebannaba kukumbuulira simanyi nawawe batuuse sinabakudda naye ayo nogya erinnya lyange bangi nyimba ky'ettaano nga tugadde 2019 esinga okunyumira ng'oggyeko eza Rema Namakula ng'oggyeko Bobi Wine Eddie Kenzo gutujja ati ngambye ng'oziggyeko ezo anti ngambye ng'oggyeko olwa Rema Namakula jjukira Rema mutadde eri mulimu B2C nyimba kyesinga okukolera gutujja ettaano njagala ttaano zisinza okukolera 2019 nga tunayingira 2 then tango guys you play me like tango amaya abaluyimba ba B2C owongedde omukisa owongedde omukisa norasindi bompati copycat bompati ezo 3 then lwaki olwalwa emuziŋŋana anti oli munda oli wa munda tetukkiriza ab'omunda tebabaku kale yogerayo lwomu olwa Namakula be with you kiriya gutujja awo tutwalewo olulwa obuyimba bunkoledde bwonna bugattire wamu oyo mugatte Kenzo nga tonnamuwaawaawo nzija kale tugende maaso nedde obadde omuŋŋanya oŋŋanye Bobi Wine oŋŋanye Eddie Kenzo noŋŋana kale kati kwabo bennyini mpa ennyimba zaabwe 3 eziza okukolera omwaka oguwedde bwe mbadde ŋŋaanyeeko Kenzo Bobi Wine Rema ne Rema otuwadde kati tugenze ku Kenzo ne Bobi Wine Kenzo of course ozimanyi nyimba zizina siina zemanyi ozimanyi
ozimanyi ennyimba ze ze zinkolera kagundi bikyuka oba bibaawo oyagala kuŋŋamba okay bikyuka birungi it's a good song oyagala nakuŋŋamba semyekozo si kyekyo era kyoyagala nabo oluyimba lwe lulungi lumukoledde then wasembayo ddi okwogera ne Kenzo banaye mbadde nsaba ove ku bantu nompuuza wasembayo ddi okwogera ku naye kuba mukwano gwe ate mulamu okusembayo ddi oba nayogedde ddi naye biveeko tobireeta ku kamera byesonyiwe okay so nga tukuta aka Bobi Wine tompaddeyo kamu akakoleredde obwa Bobi Wine bungi naawe tontabula because Bobi Wine aleka mubazajja yaba akulembedde kasukaali keeko kakukolera engule olutalo twanengera liwedde tuliramba oli tiimu ki oli tiimu yellow oli tiimu red kubyaki kandi ogambye olutalo oyimba so kiba kitegeeza olina woogwa of course era mbeera people power oli team people power yes oyinza obutawagira muganda ogwokuze nayo amina Evelyn Namulondo yaga tiimu wa gye tuli eri so oyimba mwebonzi nga tudduka nsaba abantu bawe kapera ku kyoyimba eri wadde eno toyimba bawe kapera tudduke music gotera okuyimba eno kapera Rema Namakula goyimba eri munda tulina ba Ebon Divas mulimu nze Tracy Ajiri Joanne Sharifa Esther tuli 5 people akayimba bakayita party tonight nga tukolagala nkuyimbiremu kwenjagala onyimbiremu omuntu ali ku ddoboozi lyo ononyo nteeke ku YouTube nze nswale ate ntya njagala oyimbe mubawe mu kapera just okay. When I feel the beat I feel so sweet and I shake my boom 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 kati tonkwatako gwe nga tolina majja cause my body is so good when I feel the beat I feel so sweet and I shake my boom 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 kati tonkwatako gwe nga tolina majja wagwan selector wagwan selector wanna gonna dancing floor selector wagwan